Vision ya Mkono Central Kabanda Robert tweyanziza obubaka butuuse Abasent Francis Bogia Nze wabinnyo giyambeko mu nteekateeka Linda Henry Heditisha yataddeko omukono tweyanziza nnyo tweyanzeege era nabuno obubaka bwa kusaasira. Yes, nyongera okwaniriza ku Mapinda TV bano bapangisa kukisa kya Maria bakusa okusaasira kwabwe era emitwalo 10 ate najjo bagitodde giyambeko ku nteekateeka eno tweyanziza tweyanze bino lijeera jjajja ddali kyali ebikola mirimu kalabazika bakiiki tweyanziza nnyo tweyanzege bakungubazi bannaffe mwenna twebaza Omukama Katonda ku lw'ekirabo ky'obulamu kyabawadde mwenna ate naffe kyatuwadde twotwala okwebaza n'okwaniriza abakulu mwenna abali mu nju eno mu lujja luno n'okusingira ddala pulezidenti waffe n'abalala bangi bazzukulu ba Kayongo Peter Ssettuba okujjako okubeebaza obwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kuweesa lujja luno kitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala sirina bingi nnyo byakwongerako ze Kayongo Peter Mutumba. kakati oleba kalali pulezidenti kale ngenda ofu kakati ono kakirya bafuka bwana jasomeza mutemabega joda bafuna nehonalebo tukira ino gikyosaba tofuna nehonalebo Frank. Oli live ku Mapinda TV nange Ronde Transporter wendi nnyo okuweereza mu katekano kennyini tuli wano Nkowe Hoima Road oba Mwakiso District. Yes, tuli Mwakiso District Hoima Road mu tawuni y'Enkowe ku luguudo lw'Emmende. Tuli mu kuziika taata wa Honorable Bakireke Betty Namboze. Yes, yava ku maaso mu olunaku lwokutaano bwe baseerabidde kitano nnyo kitano ddala. bagamba kukola efumbike netula ekinyebwa ekyo kigazi ne mu kibaako ono gaasi yajja okuba emirembe gyaffe egyonono bano bazzukulu bwe bava oteekako ekimuli kitalo nnyo akiikirire namwama ssebujangu esondwaka buno nga bwisangula akiikiridde jjajja namwama bwajja bano be baana n'abazzukulu ab'endyana kyebyo Maria Namusera namwandu bakusa okusaasira kwabwe eri maama okubibwako taata 3
baziwaddeyo ziyambeko abo bona bazzukulu omukozi katata wa honorable Wemukono taddeko omukono ku babadde tweyanziza ab'enjiri y'amatayo Nviiri Kikonge Luberwante Ebusujju nabo batusiza okusaasira kwabwe naye bagambye nti emitwalo 5 giyambeko mu nteekateeka eyo tweyanziza tweyanzige mwabalinga tukuma basiro na nyabo pulezidenti wali tukakane tukakane tulya mukolo kugenda bulungi kwange erikwezi nambuzi na family kitalo nnyo kitalo erinnya eryagenzera olw'ensi yonseeko Katikkiro wa Namwama Kikobera obubaka eri ab'enju Omutaka Peter Kayongo Ssentuba Enkongo Kusiro okusaasira ab'enju omugenzi Omutaka Peter Kayongo Ssentuba n'ennaku nnyingi kuwange n'ekwekika ky'ekkobe ntuusa okusaasira kwaffe eri ab'enju omugenzi Peter Kayongo Ssentuba enkwano kyamwaka okufiira omuntu abadde empagi eri ab'amaka ge ab'ekika kye ekiddukira eri abeeyunira obumu omukozi eyeeyunirwa okuyingirako omugunjuzi era ow'omugaso eri eggwanga okutwalira awamu amulekedde okuyayanira okumufaanana byabadde akola tusaasira nnyo ow'ekitiibwa Beti Nambooze Bakireke ab'ekika ky'ekkobe mwenna awamu n'emikwano gy'omugenzi tusaba liiso ddene abagumye ekiseera kino eky'obuyinike era n'omugenzi amukuze mirembe tutusinze nnyo ali Ssaabasajja nassaako omukono Omutaka Namwama Augustine Kristo Mutumba omukulu w'ekika ky'ekkobe era omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Obusoya Ssaabasajja Wangala tulokola ebiseera basabira baganda bataata baliwo nabo boogere tuviireyo ddala baganda bataata akazira baagala saba omugenyi omukulu wange waffe jaluno abasumba baffe mwenna okuva ebalembweya abantu mwenna abavudde mu bitundu Mityana Mukono newaffe bateteddye ebiva ku bulikwe waffe tusembaiffe tukomekerezaayo basebo ne banyako tulina ennyinga ennene naye ate tuli basanyufu mwana waffe oyo Beti okyekumidde ku Mapinda TV
So blasembera mukema yuko kwa tufuna bane. Ayo beni ate tuli basanifu basana. Yabo nasaba beni mwinaba beni bafume nabo nabuno. Ewo kutya akolekera muganda waffe. Mukulu waffe alvezi waffe n'atulekera abaana. Tusaba mukwate katusigazanga abato. Naye kyemmanyi nti tuli bagumu okusinziira olukiiko lwa Paalamenti awamu n'ebitundu ebirala. Tusuubira nti Mukama ayinza byonna ajja kutugumya nga mwongera okutusabira webale nnyo okujja erudda eno. Ennyumba eyo lwali twali okulamutsako akasolya olutalo era muganda